okubalaba olwaleero nga ntumiddwa okwogera ku nsonga zino wammanga ng'ensonga endeese olwaleero okwogerako ozindeserwayo okwogerako okusookera ddala y'ensonga y'okukwatibwa y'okusibwa kwa Dr. Besigye mu maka ge kati ennaku eziwera ddala ennaku 5. Gavumenti enavaayo okututegeeza nti oba amaka ga Dr. Besigye gafuuse komera kubanga twagenda mu kooti tulina n'ensala egamba nti amaka ago si komera. Dr. Besigye ku Lwokuna yaveeko ewuwe ng'azze okutegeeza ensi biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'era ali mu kwennyamira olw'embeera y'ebyenfuna egenda maaso mu ggwanga. Mujja kutegeera olwayo nti amafuta gayingidde 5,500, mujja kutegeera mbu sukaali ali waggulu, sabbuuni ali waggulu n'ebirala ebikozesebwa. Dr. Besigye okuvaayo yavaayo ng'azze okugamba bannayuganda nti bannaye mujje tubanje kubanga bwe twasukka ne tuwuliriza ng'abantu betukaabirira abalina obuvunaanyizibwa okuteekateekera eggwanga lino nti waba sabbuuni afuuse muzibu twozese ebigundi by'amapeera by'amapaapaali. Omukulu ye bwe yajja n'agamba bwe guba ng'omugaati gwe gulemaganye kye tuba tukozesa tugende tugule muwogo, naye nga n'omwera gwa muwogo olwaleero gwa siringi 5,000. Ate bannaffe Kenya bo bawulira abantu babe bakaaba. Munnakenya n'agamba nti mbongedde ebitundu 12 ku buli 100. Omukyala w'e Tanzania n'agamba bitundu 23 ku buli 100. Bo bannaffe batugamba mbu tebalina kye bayinza kukola kweno embeera kubanga olutalo lw'e Ukraine lwe luleese ebyo. Ennaku 2 emabega pulezidenti wa Ukraine yategeezezza ensi mbu tamanyi lutalo luno lugenda kuggwa, era abakugu balowooza nti olutalo lwa Ukraine luyinza okumala emyaka, naye bannaffe batugambye bo tebamanyi kyakola. Naye ate omuntu avaayo gamba nti bannange amafuta gannemeredde, sabbuuni akaaye n'ebirala bifaanana bwe bityo, n'abagamba bannange musale ku ssente gavumenti zeekozesa. Kwamayi Museveni alina kabinenti y'abantu abasukka kirasiruumu abantu 8. Alina ba RDC bakola omulimu gw'obugungu ne ba DPC bakola omulimu gwe ne kaawo ne chairman wa district. Lwaki abamu tobagamba baddeeka ng'akaluka tunatera okutuuka bateekawo ebibuga ebipya ne bateekawo zi constituency empitirivu. Ezo zonna ziri mu kulya ssente. Dr. Besigye byayogerako bwe yasuluse ne bamuyira abawanvu n'abampi. Olwaleero poliisi ya Uganda buli bantu 15 balina wa poliisi ogwo kati ye bamuwadde 200. Ekitegeeza abantu omutwalo mulamba tebalina bapoliisi babafaako, bali ku muntu omu atayetaaga bapoliisi. Ate nabo banaku bannaffe kubanga otunuulira abasajja abaavu abayala nga bakuba bannaabwe abayala, naye ng'ate omulimu ogwo bagukolera abagagga abatali bayala nga tebali mu uniform. Era bwe buddu bwe tusiba tubagamba nti abantu bakoze obuddu mu ggwanga muno mu ngeri etakola ki tategereka. Tugamba gavumenti gye y'abapoliisi bo Dr. Besigye omukkirize abe n'emirembe gye. FDC tuvumirirwa ekikolwa ekyo eky'obumenyi bw'amateeka kubanga bo banno kye bakoze kuwa abantu ku ssente. So okwejalabya kwa gavumenti eno era kakati bagenzo tulya Bank of Uganda netegeeza nti abantu ekitundu kimu ku buli 100 kubanga abantu abakola mu Uganda bali obukadde 22 naye kuba abantu ebitundu kimu ku buli 100 mbwe basobola okufuna omusaala ogwakakadde n'okudda waggulu kwegamba abo ffenna betukolera betweyagaliza ne bagamba nti abantu emitwalo 10 abantu ebitundu 5 ku buli 100 tebaweza mitwalo 15. Kakati abo bw'ogamba nti ebintu omuntu afuna emitwalo 15
omuntu akola mu zifactory za M7 afuna emitwalo 9 toyinza kumwogwa sabuni wasendeza sabuni tegumumenya toyinza mugamba nti omugaati gw'5,000 tegumumenya be bantu Dr. Besigye bayogerako abantu abakozi abadde bageza Bankovigana agamba ekibayetedde obuzibu mbu tebasobola kweterekera duyale ku 15 oterekwe koki ng'omuzigo ogusembayo okubeera omubi gwa mitwalo egi 5 tosobola kakati bw'ogattako ez'emmere bw'ogattako amafuta agundi agamunala kutadooba tosobola kubaawo kasente kokola ki kweterekera mbunega gye bayita investment obwo obusente busobola kukola kubanga abantu abasinga obungi bafuna omusaala gwa kiddu omanyi kubayita omuddu akolera bitole bya mmere oyo aba akolerera mmere naye nga n'emmere tekola ki temumala be bantu betuli mu kuvaayo betwogerera Dr. Besigye bagamba nti amafuta ngeza taxi nazo zalinnye kubanga buli gyabadde ava mu kibuga abongeddeko 10,000 bw'oba oyambukako ewala ne bamwongerako 10,000 so Masaka ku transport bamwongeddeko omutwala magera n'amadda aye tasula Masaka mu tawuni kati bw'agattako n'ebbiri ze bayongeddeko 10,000 agenda okwesanga agulangamu sukaali ate ne sukaali akole ki alinnye n'omuti gwa sabbuuni alinnye abakadde temusuubira banaama obutajja mu M7 yabaganye kubanga embeera bakoze eki ebakaayidde so ekyo kye tusabira Dr. Besigye mumute mukole ku nsonga ze twogerako musale emisolo bajeti gye baleese ogiraba teina we yasaze musolo ekugamba genda okakola ki okafiiremu naye ng'abantu abasalawo basula bulungi balya bulungi balina emisaala minene kwegamba bo ne bw'omugamba nti omuti gwa mitwalo 5 ye alabanga poketi ki poketi change so n'olwekyo fenge FDC tubagamba nti obudde butuuse bannayuganda ensonga zino zibakwatako muve mu zirinda bolwange muleme kusirika nga munnammwe ekisolo kimulidde wamulaye nga bamukubya jjeke ng'alinga ye yabbye ng'alinga ye peneti emwanyi yaffe yabbye emwanyi ya peneti yino tunuulira naye ng'otulya masiikini amukuba jjeke nga naye kate yaleseyo zakaki zakameeza nga naye abaana be bakyali waka balinda kukola ki kudda ku ssomero naye oluusi Yesu yatugambira abo mubasonyiwe tebamanyi kyebakola ki kyebakola ffe tunuulira oli guludde ni abakola ki abasindika okumukolera ku nsonga ezo ensonga ey'okubiri gye batumye okwogerako bwe bubenje obufuuse mu ggwanga muno mukimanyi kati olwaleero kiraba kakati akabenje bakatta abantu 2 kagenda kubanga sikakyali mawulire butta mu 10, 20, 15 bwe butyo kubanga luli report ebadde esemyongo omwaka oguwedde mwawulira covid nga tanna gye badde ngeraga nti buli nnaku bannayuganda 21 bafa mu bubenje bw'enguudo 21 be bantu abawerera ddala 765 mwaka gwa 2012 twafiira bannayuganda 9 mu accident zino awo naffe otulina gold mwekubireko mu ngalo mu East Africa ekyo naffe tukisinga ki tukisinga bannaffe ffe tusinga obubenje ngera bwe tubasinga n'obubbi tulina ffe ebintu byaffe awo tukola ki wetusinga ensi endala naye nga abantu abasinga okufiira mu bubenje buno ebitundu 42 ku buli 100 tebabeera mu mmotoka babeera bano abali ebbali ekyo kikulaga nti enguudo zaffe mbi ate mu bubenje obwo ne tufiirwa akawumbi ka $6 mu billion 6 ez'obugaga bw'ensi eno ze tufiirwa olw'obwo bubenje bye bitundu 2
mu butuntunu 9 obwa GDP bwa Uganda buli mwaka. Nenga abakugu bakulaga nti wadde obalabe wanise emikono muno beewunya obubenje bamanye ebibuleeta. Tosobola kuba na nguudo ennene ezijja mu kibuga nga nazo ziringa panya. Panya mu Luswayiri bwe buguudo bw'emmese, obuguudo bufunda ate zonna ezigenda n'amadda zikola ki? Zisinkana. Kuba mujjogero tegera mbwe enguudo ezisinga obubenje obusinga buva mu gyayita head on ng'emmotoka eva eri n'eva eno nga zikubaganye. Ffe tulowooleza lwaki tokola zibayita ziduwo carriage nga bwolano olw'Entebbe road. Kuba n'ogamba nti okuta duwo carriage ogivuze esusiza Jjinja, tomanyi namba ya bubenje bw'oba okendezeza. Ndi kubanga eziva Jjinja ziba teziyakubagana na ziva Kampala. Ate oluusi ne Moroko zimu ze mulaba zeefuula, oluusi yeekanga alabanga ekintu ekisala. Kale na kigattako nti n'enzimba n'enkuba gye bakuba ebiraka mubimanyi. Ogera n'osiraga ekibaka ng'eringa design kana akabox wano kana akabox wano na kano. Kakano osanga nze hampu zaffe nga yate kuliko na sign guard waliwo hampu. Nayo zireese obubenje ku nguudo. Ne tugattako nti enguudo zaffe ziringa nfuutiike. Emmotoka ezidduka, emmotoka ezeetisse, ow'akagaali, owa pikipiki n'ow'ebigere ffenna tweyiyizaawo. Nti weetaaga okukola enguudo tumanya nti mukozeeyo kalayini ak'abeebigere. N'ogamba nti wano abapikipiki bavugira, n'ogamba zino ezambuka nga nnene nga we zivugira nti enguudo obugazi bw'enguudo nabwo busobola okutuyamba okukendeeza ku bantu baffe okufiira mu buno obubenje. Ne tuva mu kwekubagiza ensomesa oluusi etamala n'obutalabirira bulungi abo abateekesa mu nkola ebiragiro ebya poliisi. Kubanga osindika wa poliisi nga muyala. Kati aba ali omusajja alese ki DMC naye nga alinawo ekyebiri. Bw'atunuulira ekyebiri n'atunulira n'ekipapula kya gavumenti ky'alina okumuwa n'abuuza nfunirawa. Nawe kansonga nkwata ekyebiri n'akwata addako. Kakati waba wakayitawo kilomita 2 ng'ate oli ekola ki? Ekutuka ngetta abantu baffe. So n'olwekyo nti tugamba gavumenti n'abatekesa ebiragiro mu nkola bongere okuteeka ssente ennyingi mu nguudo, bongere okukola poliisi okulaba nti enguudo zaffe bazijjamu nagana amakono g'olaba ge bayita agali shaapu. Mbuli agenda okuweta ekkona bw'ati n'alemererwa agenda okulaba nga yeekoonye. Na buno oluusi obukunnumbu bw'otunuulyanga emmoroka eva sayidi emu teraba eva sayidi eri bagenda okwesisinkana nga bakubaga. So tulowooza mbweza ensonga singa gavumenti eba ezikozeeko wadde nga teyagala ne wakwaffe plan tuzirina yali badde nga tubeera n'enguudo n'abantu baffe bangi nga tebafa. Ensonga esembayo mbadde mbategeeza nti ku lunaku lw'okutaano ekibiina kya FDC lw'okuna twafuna omuswiba omoro kandidate waffe bwe twategeezebwa nti yali awambiddwa bwe yali ng'ava ku radio ekiro. Bwe tumala ne tumufuna n'ategeeza mu empapula ze zaali zitwaliddwa abatamanya ŋŋamba era n'olwekyo nga takyasobola kwesimbawo. Naye ne tufuna n'olugambo mbu ateekwa okuba abali mu kunoonya bakandidate bonna baveemu, naye alaka yamutuukako n'amukwasaganya. Ogwo omuswiba kyekizibu kizze kitugwako mu bitundu bingi. Twabategeeza twali Karamoja omukyala Judith Adiak ye nno baamugula nga tumaze n'okumuwandiisa ne bamusaba ave mu kalulu. Kaakati bwe twagenda ne tusumulula ebitabo by'amateeka ne tukizuula mbu tokyasobola kujja muntu mu kalulu asobola okusigalamu. Kaakati abantu bakubye penalty. Kaakati olutalo lwaddako kyovula mu kalulu akawedde abantu badde nga balwana kulaba ng'omuntu bakujjamu oleme kutuuka mu kwesimba. Bizze bigenda mu bitundu
ebyenjawulo naye enkola y'okugula abantu abavuganya ogende nga tovuganyiziddwa okisookera ddala kitwetera abantu ab'ekibogwe okuba nga be bakulembeze ekyokubiri ne kireeta abantu abalina ssente nga bagenda okufuuka abakulembeze ekyokusatu kita sipiriti y'ebibiina by'obufuzi okuvuganya kano ekisaawo nti akati abalala banoonye amagezi ge beesalira naye nga twasobodde okufuna chairman waffe mwami Justin Odong ate chairman waffe wa district y'Omoro era abadde LC3 chairman tumugamba nga bw'olina n'ebisaanyizo ate gw'obadde chairman wa task force mbadde mutera nnyo okuwulira nga ba campaign manager ate balivula bakaba baabo kakati ye tetumulinza alivula oli n'ayambala era n'ayambala ne tunominatinga n'omukyala obwa kansala bwe LC5 era bategeeza tiimu gye ziri mu Omoro zinoonya akalulu insha Allah tusuubira Katonda nga atukwatiddeko kubanga tukasobola singa tebakateekamu bye bateekamu tukakasa nti Mwami Odongo asobola okubaako kyatujjirayo ne mukyala ayo ne tubanga ensonga z'abantu zongerwa okukwatibwako abantu abasaanyidde ddala okuzikolako neyanza nnyo neyanzeege yes